Ate nkomyewo n'ekitabo kyaffe Nva nnungi kwana mingi naye weesige mitono. Ekitabo kino nga kyatuwandiikirwa omwami Achilles Zimbe Tebandeke. Essuula no gye ŋŋenda okusoma y'essuula ey'e16 eriko omutwe ogamba nti Kajjampuni abalagala mu bbwa. Kajjampuni abalagala mu bbwa. Ebiseera ebisinga ekintu ky'otokkirizibwa kulya oba kunywa kye kisinga okuwooma, era omukwano gw'akati n'enva nnungi gwabanyumira nga tebaagala kutaŋŋana, ate mu kiseera kye kimu nga tebaagala muntu yenna kumanya. Nva nnungi buli lwe yafunanga akadde nga yebba alabe ku kati. Lumu Nva nnungi yategeeza ssengaawe nga bwe yali agenda okulaba ku jjajjaawe, so nga yali alimba, yali agenda wakati. Aba ateekateeka okugenda, omutume n'ajja n'amutegeeza nga kitaawe bwe yali amwetaaga enkeera ku makya. Nva nnungi yali amanyi nti kiteekwa kuba kya nsonga nkulu nnyo ddala, kuba bulijjo yamutegeerezangawo kye yabanga ayagala akole. Omutima gwamugwa wala kubanga yali tamanyi kitaawe kyali amwetaaza. Yalowoozaamu nti oba waliwo eyali amukenze ne kati nga gwe musango ogwali gumuyise embuga. Ekiro kyonna teyakomba ku mpeke ya tulo ng'abirowooza tabimala. Eby'okugenda ewa mukwano gwe yabisazaamu era n'abukeereza nkokola kulaba liddabu lya mbwa ewa kitaawe. Yasanga Kasattiro n'ab'omu maka abalala nga bakalidde dda mu ddiiro. Nva nnungi olwatuuka nga bamulaga wa kutuula, era bwe yamala okubuuza taata we na bonna abaali mu ddiiro, naye n'afukamira ku mukeeka. Kasattiro n'agogola ku bulago n'agamba nti mwana wange Nva nnungi, weebale nnyo kuba muwala mulungi, kuba ofuuse ekyokulabirako ku bulyambwa n'ebyalo ebituliraanye. Abawala bangi balemeddwa okusoma naye gwe wagukuba oluku mu mutwe. Nga bw'omaze nno okusoma njagala ofumbirwe mu kitiibwa. Saagala okaatuukire wano. Mubaamu n'okkaatuuka. Nkufunidde omuvubuka ava mu maka amagagga era amuzaala muntu wa mu nju. Bwe yamala kwe kumubuuza ekirowoozo kye. Nva nnungi yali teyeerya ntama era n'amuddamu nti taata, ekirowoozo ky'oleese kirungi, naye lwaki ggwe olina okunnondera omusajja ow'okumpasa? Kasattiro yabwatuka ng'eggulu nga bw'amugamba nti muwala, ombuuzizza ki? Sitegedde bulungi ky'ombuuzizza. Nva nnungi yasooka n'asiriikiramu. Abantu bonna abaali mu ddiiro nga bagamusimbye we yali atudde. Yafukamira n'agamba taata we nti taata, omuntu gw'onjagaliza nfumbirwe sinnamugaana, naye lwaki tompa mukisa nze ne neerondera omusajja ne mukwanjulira? Kasattiro eyali atandise yenna nga musanyufu, emitaafu gyali gitandise okumujja mu kyenyi era nga n'eddoboozi litandise okulinnya. Yabuuza muwala we nti muwala, ky'ogamba nti nze ndi musiru sitegeera? So nno abantu bandabula nti omwana ke ndimutwala mu bazungu ng'oyo anfudde, kati laba omwana gwe nneezaalira atandise okundaba ne mukamwa. Yayongera n'abuuza Nva nnungi nti oba ogaanye gwe nkulabidde olinawo gw'oyagala okutwanjulira? Nva nnungi yamuddamu nti taata, singa ompa akadde nja kumuleeta. Okwogera kino yalinga akubye ejjinja mu njuki. Kasattiro yenna nga yeecwacwana yamugamba nti sifaayo kaabaani obaani, sijja kukkiriza muntu yenna kujja wano, oba toyagala gwe nkufunidde ng'olekayo. Naye bw'oba okimanyi nti ndi kitaawo olina okuwulira kye nkugamba. Ako nno bannange, bazadde bannange, ndowooza twali badde obuyinza tubukomyako awamu. Ebintu ebimu bannange toteekamu maanyi gasukkiridde, omwana n'omutiisatiisa nga bw'onoomuzaalukuka. Yayongerako nti mu bbanga si ddene abantu abaali bamutwala baali bajja kukyala.
olw'okuba Nvannungi yabeeranga mu biteeteeyi yamutegeeza ng'abatunzi bwe bajja okumupimako gomesi z'anaayanirizaamu abagenyi. Abantu bonna nga basiriikiridde nga ne Nvannungi akotesa omutwe amaziga gamuyitamu, Kasatiro yategeeza muwala we nti, "Muwala, njagala okukutegeeza nti oba obaddeyo n'akalenzi ke simanyi keerabire, sijja kukkiriza mwana wange kuzannyirwako." Nvannungi yawulira ng'omuntu amukubye omuggo ku mutwe. Yagenda okulaba ng'eddiiro lyetooloola, omutwe nga gulinga ogulimu obunyenyenkule, era ebigambo kitaawe bye yasembayo byamuyita ku mutwe. Mu kabanga ako yali afuukiddemu ebbala nga si ennalulungi amanyiddwa ku bulyambwa n'emiriraano. Abantu beewuunya obuvumu bwa Nvannungi kuba Kasatiro yalina ntaddibwamu, wabula ate ne beewuunya lwaki yali tayagala kufumbirwa mutabani wa Naggagga kitaawe gwe yali amufunidde. Kye bataamanya nti omutima gwamuli ku kati yekka. Nvannungi olwafuluma bw'ati yasibira wa jjajjaawe eyamubuuza lwaki yali akaaba n'alumuviira ku ntono. Jjajjaawe yagezaako okumunnyonnyola nti okuva edda abaana abawala bakitaabwe oba ab'eŋŋanda zaabwe be baabanoonyezanga abasajja ab'okubawasa, so si bo kwenoonyeza okuggyako emirembe gino. Wendifiira yali tamanyi nti Nvannungi ne kati omukwano gwabwe gwali gutuuse wala nnyo, eby'okusulanga n'okukyalira kati yali tabimanyi kubanga tebaamubbirako. Jjajjaawe yakawaŋŋamula bwe yamugamba nti oba akyalina ekirowoozo ky'okwagala kati akyerabire, kubanga kitaawe yali akoze omulimu gw'amaanyi okumufunira omusajja alina ssente n'ekitiibwa. Nvannungi yalayira mu maaso ga jjajjaawe nti waakiri okufa naye nga tatwalibwa musajja gw'ateesiimidde. Yabuuza jjajjaawe lwaki kitaawe talaba ku baganda be abaali batudde awaka n'abafumbiza abantu babagagga abalina n'ebitiibwa, n'asalawo okufumbiza ye. Yalaba jjajjaawe talina kyakumuddamu kimuyamba, n'afuluma mu nju n'amala gatambula, era bwe yatuuka eyo ng'akooye n'alaba wansi w'omuti n'atuula awo n'abirowoozaako nga tabimala. Mu byonna yali asazeewo obulamu bwe bwonna kubumala nakati, era nakkaatiriza mu mutima gwe nti awatali kati waakiri abeererawo. Omwana yasalawo. Essula mwento nayo nenjimalako, munninde mweddako ng'ate Omukama akkiriza awangaale nnyo omwana wa Nabijjano.